kumbagara cyaba kirihe 2005 kandi kikombe kw'abazire omwaka gwa 1990 wanyuma government yachegarza kandi aho mushachi witu yashira hamwanyogu yashanga beji bashitamira hansi y'emiti. Abejaba batugambira hana ko yibakora bamu mkembeho umshana hamwe n'enjura kubatera kandi kanise yibakwegamiremo nebe cinjire obwiro bwinji. Ni la government veye tuyambe yesomero ya gudde tusomera miti omusana gutukuba enkuba etukuba embuyaga nyingi tusaba mutuyambe ebizimbe byaffe byagudde tetulina wakusomera tusomera miti bwetuba tusoma ebitabo embuyaga n'ebitwala tetulina mirembe enkuba bwetonya ng'etukubira wabweru tubadde tusaba mutuyambe. President Honorable Sise Honorable Muyanja nize mutuyambe tubikubera izimwe byitu bigwire nize mutuyambe tusomera hansi y'omuti enjura kwe kugwe tutera umuyaga ngwiza kutwara ebitabo byitu. Abazira babembirwemu ori kubakura Julius Ndaura hamwe na Meya Joseph Rubega bazanona bashobora ko kizimbe eki kitashikirira ha mutindo ahabo myaka 30 ecyamara arase mpaka sini icyo mukaga bade bayambise kizimbe kino kwakizimba bwetu cyoro kuba tukekereza singa kibade kisoka government netu yamba kati neterawe kizimbe kigumu twayingira mu government neterawe kirala hali netuyambikako abana tulina abasoba mu 5 abana babona nnyo tusaba government tukwatireko at least tuzimbire w'ekizimbe kyali ekigumu kubanga ekisoka abana bonna badde bamaze okudda mu ssomero ate ekizimbe kibambuse kati kizibu gamba abana nti mutuula waka kuba okumpi tetulinawo ssomero ddala liyamba kulino nga bwe mumanyi amasomero g'amasoso g'ebyalo lwekyo nsaba mukadde waffe prime minister kino kigwa mu ofisiyo n'ababaka baffe aba parliament okulabika nti bakifollowinga bulungi ekizimbe kino kifune okudduukirirwa okwamangu. Tulina okushasha kw'amaani ekizimbe kitu kigwire abaana tubineho kushomera abaana kigwire ekyobusaasi abaana tubineho naho kushita amataro kigwire n'ombwire bubi abana nibenda kukora ebigezo. Oriyo muhezi w'orukuru ishomero Dumba Alexander yagira ngo yihireho ekizibu cye kizimbe kugwa bine n'ekizibu kya toilet y'ishomero. Na office isomero lyaffe terina office era we tukozesanga office yazimbibwa nga staff quarter ne ate metukoleranga office era abasomesa tebalina wakusula ate ne office wekola kiwere. Latrine nazo tezimala kuba kati latrine yabadde eriwo engeri namu wasigaddewo emu kubanga endala nayo yabomoka. Chairman wa district Ibrahim Chitata yashobora abantu ba Rwengo oku government etine sente zokombeka ekizimbe cy'ishomero. Okutereeza kino government teina nsimbi zimala zetuwa kuzimba bizimbe mu budde bwa mbwangu nga district ye Rwengo. Tusobola kuzimba classroom zinga 2 oba 3 ku masomero nga 3 gokka omwaka mulamba. Kakati isomero y'Ekensene tiryabadde mu nteekateeka gitwatisa omwaka guno. Chitata yashobora ko enshongeji arikuza kujanjurira kanso babase kugiteko mu mbarira y'omwaka gw'esente guru kwija yashaba ministry okurugayo ekabiru kanjerera. Nga kanso ngenda kujanjurira ekizibu kino wadde tusaba obuyambi buva e Kampala kanso tulabe tusobola okukanya nti mwaka gw'ebyensimbi oba ogujja nabo tubasoosowaze tubateekateekere. Amakora gagasha kwa Karema Bashir awa Sky Television Agenshon.